Nyiza okuba nkitegedde naye mba sitegeerera balala naye nabo bantegereko akatono akasoboka ntegedde antegeere ate ntegedde agenda asiibe kati ate tunakola ki babagamba nti amateeka gamukkiriza ati akati olina okubawa gundi nti akalulu kaabwe kali safe kibabajja okulaba nga tibalina buzibu nabo bakimanyi nti akalulu kali safe Yep. bakimanyi bulungi nnyo nti akalulu kali safe naye bakatandise leeti bakatandise leeti okulaga nti weebali nti bajja kukomawo mu kalulu omanyi akalulu bwe kaggwa abantu bagenda ne beebaka ne bavaayo leeti ne bakomawo abamu ne balowooza n'okulowooza nti kandideeti waffe alabye katajja kudda baba bali awo ng'agamba nange wendi kwegamba batandise leeti okukanoonya batandise leeti okudda okulaga lwaki ogamba nti batandise leeti makati bw'oba ojjukira nnyo twagenda mu kalulu kali akaggwa mutabani wange n'avaayo ng'agamba njogera mutabani wange mba ntegeeza Bobi Wine n'avaayo ng'agamba akalulu bakabbye ne bagenda ne mu kkooti bwe bagenda mu kkooti omusango ne bagujjayo n'agamba agututte mu bantu kati mu bantu lwe luno yakomyewo gutwalayo ndowooza kubanga nze saamulaba bwe yagutwalayo mu bantu oba gwe mukunji omanyi yagenda n'awaaba abantu yagubakwasa kati bazze ku luno okusalawo bagenda kusalawo kati olwaleero yegoye omulamuzi bagenda kubanga ebiseera byonna byonna ebisinga badde abimala nga ali mu nnyonyi oba Emirates oba bitya ng'agenda ebweru kati yakadda oconcentratinga simanyi oba yakomyewo okubaleetera musango oba kolaki kakati nze ndowoozamu nti waliwo okujjukira leeti ndoza abantu bali balowooza nti tejja kubaayo kalulu oba simanyi oba bali balowooza nti covid akomawo simanyi kakati maama ne president yagamba bamubba akalulu ye ogugwe yaguwaabawa era teyawaaba era tayogeranga nako nti awaabidde abantu naye yavaayo n'ayogera ng'omuntu yenna bw'onoyogera nti akalulu kange bwe ntunulamu bakakuttemu kubanga yagamba bamubba akalulu akaweza akakadde kalamba teyagenda mu kkooti talina naye yategeeza bannayuganda oba bamutegeera oba tebamutegeera bo be bamanyi abantu kale katukitwale nti yali mboozi oba pulezidenti yatunyumizamu naye kati oli yagenda n'awaaba n'agamba omusango agujje yagututte mu bantu so awo ndowooza bannaye mukitegedde maama agambye nti bwe muba temumutegedde kale mugende musiibewo naye bwo tewali ttooyi tewali woteeri nti onaafuna ekyokulya wabula sokodde yeka bagambye mbu bajja kujja nga beesibiridde nga buli kintu kyonna bakimaze nga beesibye pampa nga bajja kubeerawo okuva ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 10 akalulu kabalibwa ekirala muddira emmotoka z'amagye ne zitikka abawagizi b'NRM ekyo kyo nakyo mu kakiiko k'ebyokulonda baakitutteyo nga complaint nti amaanyi gaba gabasusseeko bba batalina busobozi obwo omanyi omuntu anoonya akalulu owa yero ye commander in chief ye president wa Uganda ne kabineti ekyatuula kati akuumibwa abantu bangi ab'enjawulo naye nga temwabo tukuumiramu ne bakandidates abalala beesimbyewo era nabo ojja kusanga nga ku mmotoka zaabwe ze balina kuliko abambadde red naye nga bakuumi baabwe security be yataddeyo n'okulaba biki ebigenda mu maaso kati ngenda kukibuuza ddala kituufu basiviliani balinnya emmotoka z'amagye okugenda ku laali oba intelligence yaffe yeri mumanyi okubambaza mu uniform za NRM naye nga bali mu intelligence ate si wano wokka mu nsi yonna yonna ne Wamalema ayambala red nayo gye biri kati bakitegere butegeezi nti
eggwanga okubeerawo nga tebenkevu then ne ba candidates okulaba nti banoonya akalulu nga tewali kibatuuseeko beebaze nnyo security y'eggwanga lino obukodyo bwe tukozesa security. Kati bajjukire n'okujjukira nti ani yalinga agamba nti ne bwali mu Yesu eri mu butungulu bwe yalinga simwogerere mu butungulu bwange bwensala nabo babeera wali nga basala kyekireeta emirembe gino gy'olaba gy'olimu mu kunya gy'otambuliramu kubanga oba bonna obukodyo tusobola obukozesa. Kati tiyagasi ng'asusse ate no munange tabaddeewo ate nange kyembuuza twakatandika bulungi era nga bagamba n'okugamba nti kano kalulu tekanyumye kakati ne bafuba ennyo abantu okuyiya obukodyo bw'olaba nti baleeta tiyagasi era nabakuba tiyagasi sibanenya kubanga embeera ebasukkirirako. Nze nina juzi we nali nga nina candidate omu ng'ajja mu kitundu nenemererwa mu Kalagi nali nagendaga nenemwa nekuba livansi n'ekyuka okuddayo nga basibye everywhere naye nga security si yesibye naye ng'abantu bebasibye kati naye ng'ate ekkubiro teryateekebwa mu gagenda okusibibwa nti candidate ali mu kitundu kino lino tujja kuba tulisibye wabeerewo lino. Kati nze ndooza kyekireeta tiyagasi kubanga bwe bagezaako kubanga bano baana nabagamba abagumbulula baana ne bagumbulula baana ate bonna basomedde mu masomero ge gamu bakulidde ku byalo by'ebimu enneeyisa y'emu. Kati wetwala eriizi wenkumanyi nnyo wali obba lumonde ku bikiiko ku kyalo ng'okyali mwana muto wali omeketa muwogo kati ebyo bibabeeramu kati babagumbulula ne balemerawo kati awo tiyagasi wajjira tekyonoona kalulu ka incumbent kubanga bagamba ye commander in chief tewali kyakola nga twagala amakubo gakozesebwe kubanga amakubo gano galina abantu abalala batali mu ssanyu lyeryo galimu abatwala abalwadde galimu abatwala abagudde kabenje mulimu abaana abagenda okutuula ebibuuzo kubanga omanyi nti kano akalulu kabaddewo ng'abaana bakola bibuuzo kati ebyo byonna security byegezaako okuyamba okulaba nti egumbulula omutoyiza kumuga nze siyinza kugamba nekugamba naye nze kati nyinza okulaba nga emmotoka yegudde bbuutu mbiraba nnyo juzi nalaba taxi nga yegudde nga eri ensawo z'abantu eriyo ki nengamba driver wange nti labula wa taxi oyo kati gwe bwenkugamba twala eri mulina olugezigezi bitya kati ebintu bwe bityo naye ngakugamba vaawo ambulance eyitawo kati mba nina kukola ekyo okutaasa omulwadde ali mu ambulance oba okutaasa gwe bagenda okukima kubanga balina we balaba nabo bagamba kubanga obuvidiyo babujjayo tyobalabye lwaki poliisi tebakubyemu tiyagasa abali mu yero babo bali mu luguudo nga balagawo nga bagenda kulaale batambula bagenda kulaale nga bangi okyogedde bulungi nga batambula bagenda kulaale ne wabeerawo n'okuyimirira kubanga bwe baba batambula nga bagenda kulaale ebyanjawulo emmotoka ziba ziyitawo nga bano batambula nga zino bwe ziyitawo naye waliwo okusiba junction kubanga ye ono President Museveni bw'aba ayita abantu bagamba lino ekkubo tulisibye muyite mu lino kakati ate bo bano bwe basiba tebatuwa kkubo okitegedde kyekizibu nti mu campaign mulimu abaana n'ebyana nteekatekamu wano waliwo wa movement yasanze abanupu n'abakuba bubi nnyo yogayogana abamu bali ku bitanda motoka bazoonoonye yabasanze simanyi omanyi ebintu ebimu kati ojja kusanga bibiri ku poliisi omusango nga gyeguli saagala gwogerako nnyo kubanga omuntu bw'agamba nti waliwo owenrm omu yasanze abanupu 10 n'abakuba nedda yaleese abagoberezi balwanaganye kwegamba balwanaganye abanupu n'abanrm yalumbye abanupu nezidde okunywa kulale yaabwe
abanupu gye babadde ku rally kati ekyo kyetaaga okutegeera poliisi kikyegamba era bwe nava wano ngenda kukuba eyo awabadde akavuyo ako njagala kubira DPC ambulire ki ekyabaddewo naaba nkomyewo wano nkinnyonnyola so banaluweero badde manyi nti oweni ali omu yakubya ndinasulu ngaalina amaanyi yabalona sulu bamuyita Gaddafi is it Gaddafi mutabani wa Kanona Sulu ezaluko late bagamba nti gurupu ye zasangaganye neyo wanu kati ne bubeefuka emmotoka simanyi kyetaaga kulaba ninga kirabyeko ne mumawulire g'olwaleero Gaddafi bakulira mu barracks kati ayinza okuba nti obulwanyi bumulimu ku Beat FM